الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala kakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu atagattibwako kirala kyonna. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mwaffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaatambulira ku bulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala oba Allah lwalizingako ensi eno. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana n'ebyobusika nga omulundi guno n'oguyise tuli mu kutunuulira emigabo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateeka mu Qur'ani muno ng'ebyobusika byonna mu kugabibwa birina kutambuliramu egyo emigabo Allah gye yayogera. وذكرنا في الدرس الماضي أنها 6. Era twayogera mu darusi ewedde nti emigabo egyo giri 6 gye bayita alfuruudu almuqaddaratu fi kitaabillah. Alfuruudu almuqaddaratu fi kitaabillah, emigabo egyagerekebwa mu kitabo kya Allah Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Annaha 6, emigabo egyo giri 6. Era twagamba nti abasika bagabana emmaali y'omuntu aba afudde mu ngabana za mirundi 2, imma an tariqi alfuruudi, basobola okufuna ng'oli afunidde mu kkubo emigabo almuqaddara egyagerekebwa, al-irthu an tariqi al-fardi, al-irthu bil-fardi, omuntu asobola okufuna nga yafunidde mu mugabo ng'atambulidde mu migabo Allah gye yagaba. Egyo 6. Waliwo al-irth bit-ta'sib, al-irthu bit-ta'sibi, omuntu okufuna nga tewali mugabo gwafuniddemu gwasalira. Nolwekyo engabana ya mirundi 2, imma an tariqi alfardi au bitasib. Osobola okufuna ng'oyitidde mu migabo nti awo omugabo gwange gubadde kimu kya 6 mathala, oba an tariqi atasib. Atasib kitegeeza okufuna emmaali nga teriiko mugabo gwasalira, mutemwa gwasalira nti ekoma wano amakulu n'otwala butwaze ekisigadde, eyo bakiyita atasib. Kati engabanya erina kuba ng'etambulira awo, imma ofunidde mu mugabo oba ofunidde mu ngeri ey'okutwala emmaali yonna nga teryakukuba ku mukono. Twatandika ayaati zino wiiki ewedde ne tukoma ku aya ey'e10, era ayaati zino eziri wano ne aya esembayo mu suratu Nisa ze zokka mu bufunze ezitambulirwako irimu y'ebyobusika. Era wayambaghi likulli talibin ilmi an yahfadhaha, kigwanira buli yenna talibul ilmi zino ayati z'okuba nga azikwata. Kyatteeka bw'aba ayagala okusomesa ebyobusika n'okubiteeka mu nkola, zino ayati z'ebyobusika alina okuzikwata. Ayati zino ezisooka ku suratu Nisa zonna nga bwe tuzisoma, then ne aya esembayo mu suratu Nisa, ebyobusika we bitambulira. Era Ibn Kathir yagamba hadhihi al-aya al-karima, ayati ezo ez'ekitiibwa, wallati ba'daha, n'ezizikulembedde, eno gyetugenda paka ku 11 eziri ezikulembedde, yagamba wal ayatu allati hiya khatimatu hadhihi sura, ne aya eri esembayo ku sura eno hiya ayatu ilm al-faraid, hiya ayatu ilmi al-faraid. Yagamba ezo ze ayati za irimu eyaki
eyebyobusika eya faraidhu ezo tewali walala wesimbula okujjako abo. Wiiki ewedde twasoma tafsiri okulabula okukwatagana ku muntu obutaculupanya oba obutalyazamanya maali ya muntu aba afudde n'aleka abaana era nga musango gwa naggomola nnyo. Kati aya eye-11 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atandika okwogera emigabo egyo gye twayogedde ne tugamba nti mpozi giri 6. Agamba subhanahu wa ta'ala nti yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Ekigambo yusikumullahu bimaana ya'murukum, Allah abalagira. Yusikumullahu fi auladikum, Allah abalagira. Aya eyo eriko ahadithi bbiri ze bagamba nti ye sababu nuzuliha, yensonga ezogera ensonga oba oliawo yakola ki eyassisa aya eno. Hadisi zino ntuufu. Hadisi eri mu Bukhari, hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Jabir ibn Abdillah qala agamba adani rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, omubaka wa Allah yannambula wa Abubakarin na Abubakari. Nakulu nabbi yatambulanga ebiseera ebisinga yatambulanga ne basahaba 2 3 4 6 yatambulirangawo. Kati lunaanaswa nti omubaka yajja okunnambula yalina Abubakari fi bani salima oba salama mashiyina bajja batambula. Bani salima abo gye baali babeera ekitundu awo, balala bagamba kirinaanidde wali jamiatul islamia webazimba omuzikiti gwe bayita masjidul qiblatain, wankubadde erinnya baali bukazaako bukaza si gwego gennyini qiblatain. Qiblatain ate guli walala bamanyi bagamba qiblatain masjid Quba, naye kulina jamiatul islamia waliwo masjid gye bayita masjid qiblatain, naye ngaawo Bani Salama baali babeera mu kitundu awo. Kati Jabir ibn Abdillah agamba nalwala, omubaka najja nambule, yajja ne ani, yajja ne mukyala we wanje, yajja nani yajja na Abubakari yajja na Abubakari yajja na Abubakari bannawe si mukyala we, yajja na Abubakari Siddiqi. Kiraba adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abubakari, yannambula ngali nani na Abubakari fi bani salama mashina, bajja bakola ki batambula nga batambuza bigerere bombiriri. Agamba fawajadani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la aaqilu shay'a. Hadisi simpambu nyimpi nnyo, jajikebera ogirabe ne obosobola giwandika osobola giwandika. Agamba nti fawajadani, nabbi yagendo nansiŋŋaana, la aaqilu shay'a, nga sina kyentegeera. Mukulu obulwadde bwali bumukoze eki, bwali bumuyinze. Agamba fadaa bima'in, nabbi n'atumya amazzi. Fadaa bima'in, nabbi n'atumya amazzi. Fatawadda'a minhu, n'agafuniramu wuzu. Nabbi yatumya amazzi n'agafuniramu wuzu. Thumma rasha alayya, bwe yamala nabbi n'agammansira, n'abeera nga akwatamu nga bw'agammansira bw'ati. Agamba fa afaqtu, nenzira engulu nempona nentereera. Wa hadha bi barakati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kati bwe namala okudda engulu, faqultu nemugamba ma ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulallah, nabbi kiki ondagira okukola mu maali yange, ondagira emaali yange ngikole ntya? Ekyo ne Saad ibn Abi Waqas era nabbi lwagenda okumulambula twakiraba eri musomo gwe twaliko ogwakulembera, nga yamugamba ya rasulallah ana dhu maali, nabbi nina emaali wala yarithuni illa ibnati li, bwe ntunuulira nansikira ndabawo kaana kange kokka ka buwala, afa atasaddaqu bi thuluthay maali wa hakadha ila akhir alhadith. Kati bamwebuuzaako nabbi nga balaba obulwadde bubayinze, nabbi emaali yange nkoze ntya? Kati nono Jabir ibn Abdillah teyali musajja mukulu nnyo, yali muvubuka muto nnyo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam.
era taata we Abdallah yafiira mu lutalo lwe twalabako wano era emabega. Agamba nti era buno obulwadde bwe yali alwadde kirabika nti si bwe yafa luno lusi yafa buno omulundi si bwe yafa, naye basahaba n'abalongoofu n'abadda batya Allah buli lwafunamu enkenyera amanya ti saa yonna Allah ayinza okumuyita. Kataaba yagala nnyo okweteekateeka okulaga emaali ye ne Saad ibn Abi Waqas naye nabagamba naye siru yafa, yabeererawo ddala ate ye nnyo nawangala n'emyaka mingi nnyo n'azaala n'abaana balala byayita suubira kumpi 17. So ono yamugamba ya Rasulullah ma asna'u fi maali ya Rasulullah, emaali yange njikole ntya? Fanazalati agamba essu aya nekka fanazalati yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Agamba aya eyo nekka nti yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Aya eyo kwekuka eyo hadisi esooka akhrajahu الشيخان إمام البخاري ومسلم للنسائي بجماعة من المحدثين باجوغرا. حديث آخر حديث يندلا عن جابر بن عبد الله أيضا رواه أحمد. إن أتي إمام أحمد إيا جوغي رفق جابر بن عبد الله ينيني أغامبا جاءت امرأة سعد بن ربيع agamba bun Rabia mukyala wa Saadi mutabani wa Rabia jaat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yajja eryomubaka jaat imraatu Saadi bun Rabia ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mukyala wa Saadi yajja eryomubaka sallallahu alaihi wasallam faqalat omukyala okyava amugamba ya rasulallah owange omubaka wa Allah hatani ibnata Saadi bun al-Waqas, abawala bano ababiri boolaba be bawala ba Saadi bun Rabia. Ani azze? Ani azze banne ya hadisi tuba tetuliwo ddarasu nga tugiggala oba ebindaazi nga tubiyimiriza wasobola okubaawo ekimu ku bibiri, ebindaazi oba okutwala abantu oba abantu obutabaawo oba abantu okutwala ebindaazi ne balaka ddarasa ne beetwaliramu bindaazi. Ani ajja era ajja wa? Ani ajja mweno hadithi? Waliwo abadde tebawandiika. Ani ajja era ajja wa era baani bayogerako? Olwokuba eno hadisi ate yesinga okuba enkulu ennyo ku kukka kweno aya okusinga eri esooza. Era Ibn Kathir yarajjaha eno. Tugambye katuddemu hadisi jaat imraatu Saad bun Rabia ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mukyala wa Saad bun Rabia yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat namugamba ya rasulallah owange omubaka wa Allah hatani abawala bano boolaba ababiri binta Saadi bun Rabia be bawala ba Saadi bun Rabia. Ani ajja waani? Baani bayogerako? Ebibuuzo bisatu byembuuzi. Ani ajja waani? Baani bayogerako? Mukyala wa Saadi yajja ajja omubaka sallallahu alaihi wasallam. Abawala bayogerako bebalwa be bawala be bazaala mu Saadi eyakola ki? Eyafa. Agamba ya rasulallah bano abawala boolaba ababiri be bawala baani? Ba Saadi bun Abi Waqas bun Rabia. Kati kyeki bamuleesezza abawala? Agamba nti kutila abuhuma ma'aka fi ihda shahida, yattibwa taata waabwe. Kutila abuhuma ma'aka, taata waabwe yattibwa naawe. Fi ihda shahida, mu ntalo ezimu
Mulumu ku ntalo ze mwalimu mweyattibwa mweyafiira era yafanga shahidi. Aga nti wa inna ammahuma, naye taata waabwe omuto akhadha maalahuma, emaali yaabwe yonna yakola ki? Yagitwala. Olaba bataata abato, emaali yagikola ki? Yagyekomya, yagezza, yagyezibika. Emaali taata waabwe omuto yagikola ki? Yagitwala. Agamba falam yada lahuma maalan, teyabalekerawo wadde kyabugagga kyonna. Emaali yonna yagitwala. Ani yagitwala? Agamba nti wala yankihani illa walahuma maal, naye tebayinza kufumbirwa oba kuwoowebwa nga bw'omanya embeera kujjawo nga balinamu akasente. Balina okubamu n'akasente, kubanga ate ku mulembe ogwo bayagala nga nnyo bamulekwa nga balinamu akasente, nga ku mulekwa batalina tegala saagala. Era kyobola wali mutandikwa y'essuula Allah aga nti bw'oba bamulekwa obalabirira babiri nga balina obugagga n'owulira nti oyagala obawase olw'obugagga bwabwe, kakasa nti ojja bbawa hakki yaabwe wenkanyenkanye. Bwe biba bikulemye noonya abalala. Ati kitegeeza bamulekwa tebayagalanga nnyo okubatunuulira mu mbeera y'okubawasa. Kakati noono omukyala kyava akyogera ewa Nabbi nti abaana bano baali badde bwe batuukirwa okufumbirwa nga tebajja kufumbirwa okujja nga waliwo kaki, balinawo kasente. Kakati faqala Nabbi n'agamba yaqudhi llahu fi dhalika, Allah ajja kukola ki? Ajja kulamula kweyensonga. Wa hadha yadullu ala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam yaqul shay'an bi'ilmihi. Nabbi teyogera nga ye bwayagala. Bwe bamugamba ng'ensonga ng'alaba nga nnene ng'agamba nti tukole ki? Tugiweemu akadde, tusooke tulindemu tulabe, tusooke twetegereze. Olaba kati Nabbi yeetegereza, naye ffe abalimu omulembe guno tetwetegereza. Ojja kubuuza ensonga nga ngumu n'ogamba mulimu ebigambo bisatu ebyabamanyi. Ebigambo bisatu ebyabamanyi, ebigambo bitya? Ng'oluusi temuli wadde n'ebigambo, naye mulimu ebigambo bisatu ebyabamanyi. N'olinda atandika obitemaatema ng'abasudde mu nnyanga byonna byayogedde. Masala galimu fiha aqwal, masail fiha aqwal, galimu ebigambo n'azizika. Kati Nabbi omukyala bw'amunnyonnyola ensonga eyo, kubanga mu jahiliya bwe baali bali mu nnono zaabwe, kuba kati olaba abaganda bawano n'abantu abakkiriza ennyo mu byobuwangwa n'ennono, w'obaleetera eddiini nga balina kalica yaabwe kyegamba, tebaagala kukivaako. Kati niwono mu jahiliya bwe baali bo mu nsiko yaabwe nga Nabbi tanabasomesa Busiraamu, abasajja be baatwalanga emmaali, ng'oli bw'afa ng'alese baana ba buwala bokka, ng'emmaali abooluganda abali okumpi n'omufu abasajja nga be bakola ki? Nga be batwala. Kakati wano Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamubuuza hukumu ng'amanyi nti bwe kibadde kitambula wano mu Bawarabu wano mu Buganda yebadde nnono. Kati Nabbi kyeyava agamba nti tulinde Allah akole ki? Allah ajja kulamula, tulinde Allah tulabe kyanalamula. Kati munnange baganda bagazoolaga omulungi tezikola ki? Tezirwa. Nga munnange ombaka salawatullahi wasalaamuhu alayhi ng'agamba agamba fanazalat ayatul mirath, aya y'ebyobusika nekka. Agamba fa arsala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ila ammihima, Nabbi n'atumya si maama, ammihima si ummihima, ammihima n'atumya ani? Kitaawe omuto, oli yali yeddiza eki? Emmaali y'abaana yonna n'agimalawo. Nabbi n'amugamba nti wange jangu bakwetaaga embuga. Akati munnange ng'ajja faqaal n'amugamba aati bunatai Saadi athuluthaini, abaana ba Saadi emmaali eyo gibaweeko 2/3, bawe 2/3 ku mmaali eyo. Amakulu bwe bubadde obukadde 12 tubutememu emirundi 3. Tugamba meka? 4 abaweeko meka? Abaweeko obukadde bumeka?
8 bye bibiri byakusatu. Agamba baweeko bibiri byakumeka byakusatu. Amakulu 8 sooka okijjeyo kiwa abaana abawala. Agamba nti wa ummahuma athumna, ne maama waabwe naye muwe kimu kya 8. Ne maama waabwe yennyini muweeko kimu kyakumeka kya 8. Kansooke nkibaterere wano. Ekimu ekyo8 120 obukadde bwe bukadde 15 kyekimu kya 8. Jjukira bubadde 112. 8 ky'abaana tuli ffenna 15 buwe maama. Olwasigadde mmeka? Asigadde myezi meka? 25. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba atya? Agamba wama baqiya fahuwa laka, ezisigaddewo zezizo. Tegedde kubanga oyo omusajja afuna baaqi, tafuna bilfarudhi. Kati olaba kizze bulungi mu hadisi ya Nabbi, bali bafunye ku migabo, bafunidde mu kkubo lya migabo, ono afunye mu kkubo lya kayoora. Kayoora kamalawo yafuna kyonna ekiba kikoze eki. Kati ensika zonna mu hadisi zizze, eya farudhu neya ta'sib. Amugamba ezisigaddewo zeziba munnange ezizo. Tayib, kati Sheikh Ibn Kathir eyo hadisi we yamala okugyogera yaga nti waqad rawahu Abu Dawuda, Imaamu Abu Dawuda yagyogera, wa Tirmidhi wa Ibn Majah bonna bagyogerawo. Bagamba nti wadhahiru, kati Imaamu Ibn Kathir agamba wadhahiru ekyeyolefu anna haditha Jabir al-awwal, hadisi ya Jabir yali yasoose. Sijja gibabuuza kubanga bijja kubatabula. Hadisi ya Jabir yali yasoose eyo yennyini eyo. Agamba innama nazala bisababi, agamba innama nazala bisababihi al-ayatu al-akhira fi hadhihi sura. Agamba aya yakka ku hadisi ya Jabir ibn Abdillah, tukkirize tugaane, ye aya esembayo mu sura eno. Okiwulira? Kubanga Saadi jjukira manya Jabir ibn Abdillah Nabbi agenza okumulambula, amusinganye mulwadde nga tategeera, n'afuna uzwawo n'amasaka amazzi n'awona. Tuli ffenna n'amubuuza nkoze ntya ku maali yange. Kati lwaki Ibn Kathir agamba nti eri esembayo ye yakka ku Jabir? Agamba nti kama sayati, nga bwe kijja okujja nga tugituuseeko, fa innahu innama kana lahu idhaaka akhawat. Kubanga Jabir ibn Abdillah ayogerwako mu kiseera ekyo yalinawo bannyina bokka, teyalina mwana. Kitegerekese era nga twalaba eri emabega nti Abdallah bwe yafa yalekera Jabir abaana bannyina awaka. Jabir n'atuuka n'okuwasa omukyalo omukulu olw'okwagala omukyalo yalabirire asigale mu bannyina bano, nga bw'anaabateekamu akawala akato bajja kuba beepena, nobbo, lutalo, mwumi, kulwana, kweyuza ngoye. Kati n'afuna omuwala omukyalo omukulu akole ki? Kati Ibn Kathir kwasinzidde kubanga eri aya esembayo mu suratu Nisa eyogera ku bannyina b'omuntu. Ekiraba? Kati n'agamba eyo ensonga eraga nti eri yakka ku Jabiri, ate eno esembyeyo yakka ku mukyala waani wa Saadi ibn Rabi'a. Era agamba nti walam yakun lahu banatu, Jabiri teyalina baana ba buwala, wa innama kana yurithu kalala, abakufiirawo yali asikirwanga kalala, ye muntu afudde nga talina taata wadde maama, tugenda mulaba. Walakin dhakarna alhaditha huna agamba ekitwogeza hadisi wano okugireeta wano taba'an lil Bukhari, kubanga Imam Bukhari watu bwe yakola, Imam Bukhari watu bwe yakola rahimahullahu ta'ala, fa innahu dhakarahu hahuna, hadisi eyo yagireeta wano wennyini. Wal hadithu thani an Jabir ashbaha binuzuli hadhihi al-aya wallahu a'lam. Aga hadisi eno eyokubiri ashbah yesinga okuba nti efaanana okuba nti yensonga y'okukka kwaki kwa aya eno. Aya kimpozi eno gye tugenda okulaba yusikumullah. Okiraba bulungi? Allah subhanahu wa ta'ala agamba yusikumullahu fi awladikum ay ya'murukum bil ajli fihim fa inna ahla al-jahiliya kanu yaj'aluna jami'a al-mirathi lidh-dhukuri duna al-inath fa amara Allah tabaraka wa ta'ala bitaswiya bainahum fi asli al-mirath. Allah agamba yusikumullahu fi awladikum, Allah abalagira
mu baana bammwe bwe baba nga bagenda okubasikira, bwe baba bagenda okugabana ebyobusika. lidhakari mithlu hadhi lunthayaini, omulenzi afuna emigabo ebiri egifunibwa omuwala omu. Mu bufunze omulenzi afuna emigabo ebiri, omuwala gumu. Amakulu omulenzi akubisa omuwala emirundi emeka? lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Al-hadhi nasib, al-hadhi bimana nasib, omugabo. Omulenzi afuna omugabo gwa mirundi ebiri, omuwala gwa murundi gumu. Amakulu omulenzi akubyamu emigabo ebiri egy'omuwala. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, omuwala afuna emigabo gy'abawala, omulenzi afuna emigabo gy'abawala babiri. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini, bwe babeera abawala abali waggulu wa babiri, falahunna thulutha ma taraka, abo bafuna bibiri byakusatu ku maali eba erekeddwa. Omugabo gwe tusookedde eddala kati okufuna ano gwe guno. Peni yaffe eruwa, akawandiiso kaluwa, agambye nti bw'obeerolesa abawala abali waggulu wa basatu wa babiri, abali waggulu wa babiri, falahunna thulutha, olaba thulutha ma taraka, bafuna bibiri byakusatu kweyo emaali ebeerekeddwa. Wa in kanat wahidatan, bw'aba omwana ow'obuwala asigadde ali omu ng'omuntu afudde, n'aleka mu basika omwana we wa buwala ng'ali atya omu, falaha nisfu, afuna kimu kyakubiri. Agaba kyayi twagaana okwogera, oteekawo buteesi kyayi n'ogendawo, ekindaazi otuuzawo butuuzi oba kapeti gw'otuuzawo n'ogenda, tobuuza onywa sukaali tonywa sukaali, gweteekawo. Wanaako mbako nga tanywa sukaali ng'aseetula ng'asembezeri wassula, naye toyogera na basoma ddalasa kigambo kino, gweteekawo buteesi n'otambula. Tomukoona nako nti nkuteereyo, gweteekawo aba tayagala ng'aseetula bw'ati, tewali bigambo. Si kyekyo, kyekyo kyennyini. Akati Sheikh agambye atya? Ibn Kathir agamba nti wano emigabo gya mirundi emeka? Twakafuna kati emigabo gya mirundi ebiri. Ogusoose omuntu bw'aba afudde, n'aleka abaana abali waggulu wa babiri. Ngenda kubuuzaawo ekibuuzo, waliwo kyengenda okubuuzaawo awo. Abali waggulu wa babiri, awo ngenda kubuuzaawo ekibuuzo. Abaana bafuna bibiri byakusatu. Bibiri byakusatu babiwandika bwe bati. Babirabe? Mu Luwarabu babiwandika bwe bati. Bibiri byakumeka? Bibiri byakusatu. Ogwo omugabo gwe tusoose okulaba. Gw'abawala babiri kudda waggulu. Bw'abeera ng'omuntu afudde n'aleka omuwala, manyi omuwala omu, falaha an-nisfu, afuna kimu kyakubiri. Eno mpozi tuwandikayo luki? Luno baluyita lutya luno? Lunyaanyimbe. Kimu kyakubiri, eno gye tuwandika Oluwarabu. Kimu kyakubiri. Tulina emigabo gye tunoonya giri 6, katuwana ebibiri girabise. Gino gy'abaani? Abawala. Abawala. Abawala nga babiri okudda waggulu. Okudda waggulu. Guno omugabo gwa muwala omu. Muwala. Muwala ndowooza ne butwongerako omu. Muwala. Oli tosobola kugamba nti muwala mmwe mujje. Oluganda luba lufu, muwala mmwe mujje. Kiba kitiibwa. Oba oyogedde ebirala. Ng'obagamba nti ente, abantu nezigenda, abantu nezigenda, abantu nezigenda, nte nezigenda, abantu tezigenda, abantu ne bagenda. Naye abantu nezikola ki? Nezigenda. Kakati wano bano baki? Bintani fa aktharu. Bintanu fa aktharu.
abawala babiri n'okudda waggulu. Wano nasibu, eno nasibu albint. Albint omugabo gwaki? Ag'omugabo gwa muwala ng'ali ogwo. Aba kamera temujja kutuula. Gwolaba nze asomesa situula. Kati mwe muba mutuula ku ddiiro ki? Mbozi be musomesa eri temwagala bafune eri mu bulungi. Naye bwe mwagala bagifune teri kujja kindaazi kubulizaako. Oli aboogira. Okitegedde bulungi kye akawuma kati wano. Twakafunawo emigabo emeka? Tufunyeyo 2 bya 3. Bifunibwa abaana 2 okudda waggulu. Si bwe kiri? Ne tufunawo ne nisfu ye nasibu albinti. Nga gwe mugabo gwaki? Kati tudde wano ku aya. Allah agamba nti wa in kanat wahidatan, bwaba omwana ow'obuwala ali omu, falaha nisfu, oyafuna haafu ku maali y'omuntu aba afudde. Omusajja afudde oba omukyala afudde naye n'aleka mwana wa buwala omu ku by'obugagga bya maama we oba ebya taata we, afunako ki? Afuna haafu. Tayib. Allah agamba fa in lam yakun lahu waladu, bw'aba afudde nga talina wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu. Wali abawaihi, eyo laamu eri awo bamaseeka abali wano bagita laamu tamalluki, laamu ey'okufuna owannannyini ku kintu. Wali abawaihi eyo ama bafuna ye laamu ekyetegeeza. Oyagadde giyite laamu almilkiya, laamu eyo ekuwa owannannyini ku kintu yeeyo. Wali abawaihi bimaana bastahakka bakadde be, bafuna bakadde be. Kati Allah agamba wali abawaihi, bakadde ba babiri, likulli wahidin minhuma sudusu, buli omu kubo bombiriri, buli omu kubo afuna kimu kya 6 mimma taraka, mweyo emaali ebeerekeddwa omufu by'abalese, mimma taraka mweyo by'abalese. In kana lahu waladu, senga kisiŋŋaanibwa nga alina omwana. Ono gwe twagambye alina omuwala, Allah amuwadde haafu. Tuli ffenna? Kati olw'okuba alina omwana ono omuwala, bakadde be Allah abawadde kimu kya 6. Kati tufunye omugabo ogwokubiri, kimu kya 6. Kimu kya 6. Taata oba maama. Taata kyayogerwako. Taata kigwe boogerako wano. Taata waani? Taata w'omufu. Omuntu afudde alese taata n'aleka n'omwana ow'obuwala. Tuli ffenna? Kaakati omwana ow'obuwala Allah mu maali amuwa haafu. Kati ate bakadde be falikulli wahidin minhuma as-sudusu wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Bakadde be bana ababiri buli omu afuna kimu kya 6. Buli omu, si bombiriri. Ono tulinawo kati as-sudus. Eyo nasibu yaani alwalidani. Alwalidani, abakadde ababiri buli omu afuna kimu kyaki? Kimu kya 6. Tuli ffenna osula? Tugende mu maaso ng'abala basirisa. Tuli ffenna? Kale ne bwe tuba tuli ffenna era mulimu abaana abasomesa bo kasa babeeramu nga tutambula. Okiraba? Si mwenna timugenda kubeera bawalimu. Katolaba ono omusajja abeera olumu abeera serious nnyo n'ati n'abula eddasa 3. Simanyi ye Kate, simanyi Kayita, simanyi ani. Yaani oyo? Taaka. Abeerawo serious nnyo n'awandiika. Kati bwe bati abasuubuzi bo baba. Babaddewo abeera serious nnyo ate n'abulamu eddasa nga 4. Kati awo nga yeetaagawo omuwalimu. Okiraba? Kati bwe biba abamu babeera bawalimu ne babeera serious. Abalala babeera basuubuzi abeetaagamu ebijinji byaki? By'abawalimu okubatambuza embeera. Kati bwavaawo ne bajoogajoga ate abawalimu ennyo ne bagamba bo ne basigaza gwa kayana. Naye temufaayo abasuubuzi ne baba tebatambula nnyo naffe. Kati mwe abawalimu mubeere serious kuba olwaliro ngenda kwongeramu okumyumyula.
waliwo ne bwenadde njagala okulekalekayo sigenda bulekayo bonna olwokuba ndaba abo balimu kati bonna ngenda bujjayo nnyongera okumyomyolera ddala bahaji mu kiiba tegere bino ebintu si mmere okiraba ngenda kwongera okumyomyolera ddala kati nadde ngenda kulegezaalegezaamu naye kati ngenda kusibira ddala ne shuruutu nadde sigenda zoogera naye shuruutu kati zonna ngenda zoogera obukwakkulizo kati abafuna kimu kyokubiri nga bwe tulazaawo omuwala akifuna ddi obukwakkulizo nadde sigenda bboogera naye kati nabo ngenda bboogera ddala twongere okukimyomyolera ddala kiteekewo gaapu ewerako wakati w'abawalimu n'abawuliriza abawuliriza bwe balinyisa imaani ne bateregeera ne baga Allah ajja tugabira tetujja kukayana tulinako ne irimu nubdha naye bituuka eno implementation awo bajja kwetaaga ate okuba yakasimu kati ate wano muwalimu okiraba kati bo basigalewo balinyisa imaani naye abawali mu bikwate byatteeka bino bikwata bikwata teweetantala wandiika okuva we twakoma kati ebimu biwandiike buwandiisi tusobola okugenda n'ekikapu oluvannyuma lw'okutemaatema kati musaabu okitegedde kwoli bisimillah tugende mu maaso kati Allah subhanahu wa ta'ala agambye fa in lam yakun lahu waladu siwe tuli wali abawaihi omuntu waba afudde n'aleka omwana ow'obuwala wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus bakadde be bafuna kimu kya mukaaga buli omu mimma taraka mwe emaali gy'abalese mwe ebyo babirese ebirekeddwa fa in kana lahu waladu naye omuntu waba afudde n'aleka omwana wali ismul waladu tokiyita toddamu eri bye twasomanga mu tuwa ne nasali waladu bintu wano ismul waladu ya ummu dhakar wal untha wano erinnya lya waladu libuna omuwala namuki tokati waladu seeka wano agambi mulenzi wano waladu baba bategeeza omulenzi neki n'omuwala kati Allah agamba wano nno agamba mimma taraka in kana lahu waladu bw'aba ayina omwana owaki obulenzi omuwala oba omuki oba omulenzi naam Allah agamba nti fa in lam yakun lahu waladu bw'aba afudde talina mwana tuli fenna afudde alina omwana Allah amaze okugabira abakadde abawadde buli omu kimu kya mukaaga kati aleeta ono afudde talina mwana yenna wa buwala oba wa bulenzi ate kano nako kawulirize nnyo alwaladu yashmalu al auladu al aswali wa abnau albanin bwe njogera omwana mba ntegeeza imma omwana we yennyini oba omuzzukulu n'omuzzukulu ayingiramu nekagamba nti talina mwana muzzukulu yaliwa bintul ibni ayingiramu ne ibnul ibni omwana waki naye ayingiramu awo so bwetwogerako aba talina mwana ddala imma omwana gwazaalira ddala amuvaamu albintu al aslu oba alwaladu al aslu aba talinaawo kati Allah agamba fa in lam yakun lahu waladu bw'aba talina ki ani afudde wa warithahu abawaahu bakadde be ne bamusikira kati olaba bulijjo kye mbagamba wano nti okusika okwaffe kutegeeza kugabana kyova olaba n'abakadde bakusikira ate mbaganda simanyi nti omukadde asobola okusikira omwana we kisoboka ekyo nabaga nti gundi yasikidde osula yasikidde mutabani we banoonya mu baana simanyi baganda wo mu baana b'abaganda balina gye banoonya ewansinsi ne basikiza mutabani wo naye ne waffe mu busiraamu abaana basikira ki taata asikira abaana basikira taata ne taata asikira ki wakadhalika ne maama asikira abaana maama asikira n'abaana ab'obuwala banne ekyo nokyogera mu Buganda ndowooza bayinza n'okunona oba oyo nono nennono maama nasikira abaana ab'obulenzi mwogera biki ebyo mwonoona ennimi mwonoona buwangwa abaffe mugenderera ki maama atasikira abaana be ab'obulenzi mu Buganda tekiriiyo ndowooza naye ffe wano tuli ku byaki tuli ku byabufusika ebyeddiini tetuli ku bya Buganda tetuli ku bya nnono tetuli ku bya bufuzi tuli ffenna katugende mu maaso Allah subhanahu wa ta'ala agambye senga omuntu afudde nga talinaawo mwana wadde omuzzukulu tuli ffenna bakadde be ne bamusikira kikyentegeeza nga be bagenda okugabana
emaali ye gyalese kati Allah waata azzeemu n'agabula. Mu kugabula kuno n'agamba wawarithahu abawahu fali ummihi thuluthu, maama we afuna kimu kyakusatu. Kati maama Allah amugabulidde kimu kyakusatu, avuddeyo ku kimu ky'omukaaga gy'abadde ennaku emulumira, yoleka agivuddemu agenze ku kimu kyakumeka kyakusatu. Kati tufunye wano kimu kyakusatu ogwo nagwo omugabo omulala gwani wa maama. Agufuna ddi nga abakadde ababiri be basigaddewo, be bagenda osikira mutabani waabwe oba muwala waabwe. Tuli ffenna abakadde ababiri, Allah agambye maama afune kimu kyakusatu. Kati bwe tuddayo ku miliyoni zaffe 120, kimu kyakusatu kyazo tegera maama bagenda mugonnomulako obukadde ameka? 4 beddu. Tuli ffenna abagenda funa obukadde 40, kye kimu ekyokumeka? Kakati nowulira wano akanyamberege kano kabagezi, ntero okulaba kano kabagezi bokka. Kati kano kabagezi bokka. Allah subhanahu wa ta'ala agambye fa in kana lahu ikhwatun, kati waba afudde atalese ba brothers and sisters. Tuli ffenna kati oli alibadde agamba nti ye Allah wana agambye omuntu bwafa n'aleka abakadde babiri. Tuli ffenna nga bokka be bagenda omusikira, maama afune kimu kyakusatu. Oli alibadde agamba kati ate taata nga Allah tamwogedde. Fa'alamu anna Allaha yukhatibu al-uqala. Wano Allah yogera n'abagezi. Wano Allah yogera n'abagezi nti nkugambye basigadde bameka? Omu muwadde kimu kyakusatu. Kati naawe beeramu ku magezi agategeera nti ekisigaddewo kyani? Naawe byetegerere. Tokiraba? Yabaganye kabagezi bokka. Tayogedde ku taata, teyeetagisa kuga. Agambye alina abasika babiri. Ono muwadde kimu kyakusatu. Atubuuza ate taata abe masaka ate taata yegabula esigaddewo, Allah jamuwadde esigaddewo. Taata maama kati ate wano olaba kati ono ye maama kati maama afunya miliyoni 4, sibe kiri kati esigaddewo ku 12 ziba mmeka? 8. Yani ye taata sibe kiri. Kino ne kituukiriza ddala bulijjo kye mbagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu ngaba ye kizibu nnyo kisiŋŋaana nga Allah subhanahu wa ta'ala addidde omukyala n'amuwa omugabo munene n'asinga omusajja. Ne mbabuuza bulijjo mwe mukijjawo ekigamba maama 3 taata gumu, mwakijjawa? Kuba ne mu Quran tekiriyo. Ne wano wennyini kigaanye okuimplementingibwa tekikola. Bw'ogenza okukyalira abakadde babiri, maama n'omusooka 10 n'omwana n'omusooka 10, bw'ate oba osiibula era n'odda mu ffumbiro n'omwongera 10, kati taata ye n'omusimbula eky'10. Omukiibi wabaaki? Kwegamba maama n'afuna emitwalo 30, taata ye n'agenda n'ennaku ey'emitwalo 10. Ekyo tekiriiyo, sharia yawe ekigaba. Bw'ate maama yagala ummuka yayogera kuwa oba kwagala. Hadisi terimu byakuwa wadde, era bagivunulira kuwa tabagamba mugivunula bukyamu. Taata obuvunaanyizibwa bwonna yabuyina. Alina okusasula amasannyalaze, alina okusasula eddwaliro, alina okugula emmere, alina okusasula school fees. Kati ng'omuwa emiliyoni nga maama omusimbeezi eba neesula oba muzibu. Tekiriiyo. Olaba ne wano mu by'obusikirira kigaanyi, era olaba nti taata akubisizzaamu maama emirundi emeka? Wabula bwe wabaawo obwetaavu ng'abasajja abamu abatalabirira maka, awo kirala ate agamasala malala agogo malala tegali ku gano ge tuliko. Tetuli ku bantu abalamu abatambuza ebintu engeri y'ekiramu. Kati okirabye awo tufunye omugabo omulala guguno 1 2 3 4 migabo 4 tumaze ogifuna. Kimu kyakusatu kye tuliko kifunibwani? Maama akifuna ddi? Nga abazadde basigadde bameka? 2 be basikidde muwala waabwe oba mutabani waabwe. Maama n'afunako kimu kyakusatu, esigadde ya taata
Naam, kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa in kana lahu ikhwatun, kati wano waliwo akanyamberege, wano waliwo koza nokomba essowaani, wano wetugenze waliwo kifiiriza. Wano wali kifiiriza, kati kifiiriza ajja wano. Allah agamba nti fa in kana lahu ikhwatun, ono afudde senga abayina ba brothers and sisters, fali ummihi sudusu, era lamu ogiraba, fali ummihi bimaana afuna, maama olwo afuna kimu kya mukaaga. Kati wano wayingiddewo olunnabe lw'abantu bano babiri, kati wandike mu Luzungu ndowooza, brothers and sisters. Obalaba bano bwe bayingirawo bano ku by'obusika bano ne bajja wano, taata ne maama bagenda sikira omuntu, oba wano wokka taata ne maama bagenda sikira omuntu, ne wajjawo bano, ono eyafa yennyini mukyala wa Kawuma ayinayo ba brothers and sisters, ono bazaala ono yennyini, bano baana boono. Ekitegedde bulungi? Muganda waabwe omulala luwa ye yafa. Kirikirya? Kati muganda waabwe ono yafa, bano okwereeta ne baba nga weebali, ono omukyala endaaye yali ngagga, yali esanyusa nga yazaala abaana abawerako. Tuli ffenna? Kati Allah agambye nno wano fali ummihi sudusu, kati maama bamugjeeyo wano ku kimu kyokusatu bakimuggyako olw'okubeerawo kwabali beyeezaalira ye kennyini. Kagumba kimanyi kaki? Bennyini beyeezaalira bamugjeeyo ku millions 4, ekimu ekyokusatu ne bamuzza ku ki? Ne bamuzza ku sudusu, kyekimu ekyomukaaga. Tuli ffenna ku 15. Kati Allah agamba min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayni. Ebyo byonna babikola okubagabanyiza abo. Ansooke kano nkajje mu ddiiro. Bano ono omukyala bw'abadde ne taata bwe bazaala omwana ng'omufu naye ayinawo omwana, bombi bafuna kimu kya mukaaga buli omu. Naye bw'abeera ng'omugenzi talina mwana yadde n'aleka bakadde be babiri, ono afuna kimu kya kusatu. Kati bano ne taata katumuteerewo ddala, taata n'afuna mmeka? Back, yeyitibwa balance. Yayitibwa balance. N'afuna balance. Ze millions nga mmeka? 8. Ono 4. Obukadde bwaffe 12 buba buweddewo. Si kyekyo? Taib. Kati kantekeko n'akaemu sula asanyuke. Atugende tuli millions. Tituli mugundi. 12,000. Millions. Ekitegedde? Kaakati wano ono omukyala bw'aba yazaalayo ku baana ate bano abalala, kati bagenda mujjayo wano wabadde bamuzzeeyo eno. Ekitegedde bulungi? Kati ate agenda kuddayo olw'abano abaana. Taib. Kati ono kitegeeza agenda funa millions 15. Tuli ffenna? Kaakati 15 ebisigaddewo bali mugjeeko lwaki? Olw'okuba nti waliwo obuki? Baganda b'omufu. Tuli ffenna? Kati ate tugenda okutunuulira alquwa, amaanyi mu kusikira omufu, nga taata bw'abeerawo ne bano taata bano abaziyiza okufuna bano 15 zibadde balina okufuna zibatodde ku maama, taata azibalemesa n'abaga nti nze ndi munene mwenna nze mbazaala mwogera kinga wendi mwogera kinga mutya. Kakati tukola tutya nga tuzireeta wano ewa taata, nga taata olwo alinnye eddaala ng'asajjakula ng'obwannyinimu buwera ng'afuna millions mmeka? Kinabagani wano waliwo kifiiriza. Bano ajula okubatta ng'abaana beyeeza kuba be bamufiiriza, ate kye bamufiiriza nabo tebakikoze eki? Tebakitutte.
nekigenda wa ddadi. Okitegedde bulungi? Bano abaana bazanya kifiiriza. Kati kyekyo kye nagambye teweetegereze kifiiriza ajja. Wonna omuntu waafiira ng'alese ba brothers and sisters nga ne maama waali, maama bano ba brothers and sisters bagenda mukecurako bamugaye ffenna ffe otuzaala ekitugatta n'oli gw'omuzaala naffe gw'otuzaala nga bw'ofunako oli naffe tulina okufunako. Eshariya ebaganye kituufu nammwe mulina okufunako. Kakati eba egenda okubawa omugabo gwabwe baganye naye ate mmwe waliwo abasinga obuzito, mmwe temuyinza kwogera wali taata mmwe. Kati taata munaamugamba mutya? Mmwe mwasasula amahali nga wasanya mmwe ti nedda si ffe. Mmwe mwasasula ente ti nedda. Kakati emmaali mugireete ng'emmaali bagikola ki? Emmaali bagireeta nga bagiwaani nga nayo bagiwa taata. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin, ebyo byonna bikolebwa ebyokugaba emmaali eno min ba'di wasiyatin nga tusoose kujjamu wasiya. Wasiya wano totegeeramu nti ntegeeza ddaame, mba ntegeeza emmaali omufu gye yaleka agabye nga tesukka kimu kyakusatu gye bategeeza wano. Kati okitegedde? Min ba'di wasiyatin, ebyo tubikola nga tusoose kujjamu ki? Kimu kyakusatu oba emmaali gye yagaba omufu ye kennyini. Famasala emmaali obukadde 120 omufu asobola okugamba ng'abyeko obukadde 25 wemba nga nfudde mu buwahaaji oyo gundi onakolanga naye ebbanga ddene mumuwa ssente ezo, oba mwannyinaze gundi manyi tajja kufuna naye mumuwe miliyoni 200 oba mumuwe 400. Bwe tutunulamu nga 400 ku 120 tezisukka kimu kyakusatu tuzimuwa. Ezo tusooka ne tuzijjako ne tuzimuwa. Kati Sheikh agamba min ba'di wasiyatin, tusooka kujjako wasiya. Hadisi eya wasiya nsuubira twagisoma mu katabo kalimu eri teriimu inna Allah tasaddaqa alaykum bi thuluthi amwalikum, tetwagisoma? Teriimu mu katabo. Gikebera awo ogimpe ngisome. Nzukira twagisoma imma twagisoma mu katabo kaffe inna Allah tasaddaqa alaykum. Ogirabye hadithi? Anagirabye agimpe? Omanyi enneti ezaffe ez'ekiwalimu zezakiwalimu zirwawo kubaka naye z'abasuubuzi abali muno zo zaalibadde z'abasema, naye ate kati oluwalabu okuluwandiika nalwo lubaleetera obuzibu. Inna Allah tasaddaqa alaykum bithuluthi amwalikum. Hadisi bwetero riwaya ndoza bwegemba inna Allah tasaddaqa alaykum inda wafatikum bithuluthi amwalikum. Hiyo hadisi yiyo ewange nze ngisomi. Inna Allah tasaddaqa alaykum inda wafatikum bithuluthi amwalikum. Hadisi bwetero inna Allah mazima Allah tasaddaqa alaykum yabasaddakira inda wafatikum nga munaatera okufa mu kiseera ky'okufa kwammwe bithuluthi amwalikum, kimu kyakusatu eky'emmaali yammwe, ziyadatan fi a'malikum, mwongere kuki? Ku mirimu gyammwe. Hadisi ya Abu Huraira wa Abu Darda wa Muadh ibn Jabal wa Abu Bakr as-Siddiq wa Khalid ibn Abd nabalala. Okitegedde? Kakati kye kino kibagamba omuntu aba naatera okufa n'agamba kimu kyakusatu eky'emmaali yange bakiwanga gundi nkigabe oba ebeere wakufu oba bazimbemu muzikiti oba ssomero oba kino bwe kiti. Kati ekyo bwe tuba tugenda okugaba bino kye tusooka okukola ki? Okujjako. Then Allah n'agamba min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin, oba okujjako ebbanja eriba limubanjibwa. Wano aw daynin, ebbanja lino abamanyi bonna bakyegattako nti nno ebbanja lye lisooka okuvaako, ebbanja lye lisooka okuvaako mu mmaali y'omuntu yenna nga tugenda ogigaba. Wa in istaghraqat jami'a tarika, amabanja duyuni wa in istaghraqat jami'a tarika, ne bagaba gamalawo emmaali yonna ge basooka okusasula nga tebannagaba mmaali yamu. Wa hadha biittifaaqi ulama, abamanyi bonna bakyegattako. Kati waaki Allah wano yaqaddama min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn, ate nga abamanyi bonna bakyegattako baga nti la ad-daynu muqaddamu ala al-wasiya.
ebbanja lyeri kulembezebwa okusinga kuki ku wasiya. Lwaki? Lianna lahu mutalab, kubanga liriko alibanja, liriko ayagala. Wamma kino kwongera ku mirimu gyemirungi, tetusobola kwongera ku mirimu gyemirungi nga tebakyakola ki? Kati so abamanyi bagamba min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayni, basooka kujjako ki? Mabanja. Senga omuntu tusiŋŋaana ng'alese ebyobugagga biri mu 120 naye ng'ate bamubanja obubakadde 140. Okiraba? Ebyobugagga biri mu 120 bamubanja 140. Tukola tutya nga luno abasika? Tukwate mu 120 ne tusasula amabanja agamubanjibwa. Abasika ne tubagamba bwebito bwe birabise. Taata mmwe bw'atyo bwagenze mali ate bakyababanja naye obukadde 20 mu bunoonyi musasule ebbanja ya taata wammwe. Bitegedde? Kati Allah agambe min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayni, oba ebbanja. Abaukum, bakitammwe bano okuba nti bafuna, weda twogera ku taata. Kati Allah agamba abaukum, bakitammwe bano, bakadde bammwe. Wa abnaukum, n'abaana bammwe. La tadiruna, mwe temumanyi ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ani asemberedde okuba ow'omugaso ennyo gye muli. Taata wo kubanga afuna ku maaliyo akaddiye, maama wo afuna ku maaliyo akaddiye, olina obwana obwakazaalibwa, olina n'omukyala ali mu lubuto, omwana ali mu lubuto, omukyala ali lubuto. Kati abantu bonna abagaba ebyobusika bali badde bagamba nti naye bawa batya omusajja ow'emyaka 9 ng'ono omukyala gwe yalese ali lubuto? Nedda. Kati Allah aga please, abakadde abo abazaala oyo yafudde n'abaana be bano bazaala mmwe bemulumirira ennyo, mwe temumanyi ani asinga okuba omugaso gyo eri omufu oyo. Tobola bonna bastahaqqa bisawiyi okufuna ku maali oyo. Okiraba? Kati n'agamba nti mwe temumanyi ani asinga okuba omugaso gye muli. Faridatan min Allah, engabo eyo n'ennambika ey'ebyo ebyobusika byonna bye tubali twogera, nnambika eyagikereka yani ye Allah. Inna Allaha kana aliman hakima, kumanga Allah mumanyi nnyo buli kyakola. Ate hakiman, ateeka ekintu wekiteeka okuba. Buli kintu akiteeka wekirina okukola ki? Kankusomera ebigambo bya Ibn Kathir wano owulire bwe yali ayogera ku eyo aya. Olabe ebigambo nga ddala birimu okutiisa omuntu obuteetantala kubeera nga aculuppanya emaali ey'ebyobusika, okubeera nga agijja weeteekeddwa okubeera nga naam. Ibn Kathir yagamba faridatan min Allah, Allah tabaraka wa taala akansookeyo na waggulu agamba Ibn Kathir nti ayyi abaukum wa abnaukum, eyo abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ibn Kathir yagamba ayyi amakulu innama faradna lil abai wal abna. Allah agamba tuwadde, mazima twalalika okuba nti tuwa abazadde n'abaana netukola ki? Netubawa. Wasawayina baina alkulli fi asli almirath, buli omu netumuwa okuva ku nsibuko y'obusika netubenkanyanganya. Ala khilafi ma kana alayhi al-amru fi al-jahiliya, okwawukanako mu jahiliya kye baali bakola nga bwe twakyogeddeko nga abasajja be batwala emaali. N'agamba nti wa ala khilafi ma kana alayhi al-amru fi ibtida'i al-islami, n'okwawukanako ku ntandikwa y'obusiraamu bwe byali bitambula. Min kawni al-mali lilwaladi, ng'atawe emaali yatwalibwanga baana bokka. Walilwalidain wasiya, ng'ate abakadde bo bayingiramu eri wasiya, bw'aba yaleka wasiya gye njogedde nga abakadde bwe bagenda. Bwe baba tebagenze ku ntandikwa y'obusiraamu kyali abaana be batwala. Kati Allah aga nti kama taqaddama Ali ibn Abbas innama nuskha dhalika, ekyo kyasangulwawo ila hadha fafarada lihaulai wa lihaulai, bano Allah n'abawa abakadde n'abaana n'akola ki? N'abawa bihasabihim, buli omu okusingaana mu mbeera ye. Lianna al insana, kati wano wembadde njagala, lianna al insana, kubanga omuntu kad yaatihi nafu adduniyawi aw al ukhrawi aw huma min abihi ma la yaatihi min ibnihi. Wala Ibn Kathir bwakyogedde. Ibn Kathir agambye bonna baweebwa, taatawo ne bamuwa, naawe omwana ne bakuwa.
maama ne bamuwa n'omwana ne bamuwa. Lwaki? Naga nti li anna al insana, kubanga omuntu kad yatihi nafu, omugaso wasobola okugufuna gusobola okumujjira adduniyawi ogwaki nga mugaso gwa nsi, awil ukhrawi oba ogw'enkomerero, au huma oba jombiriri, naba nga omugaso gw'enkomerero agenda gufuna n'omugaso gw'ensi yagukola ki? Yagufuna min abihi, naye nga omugaso oguvudde wa? Ku kitaawe. Ma la yatihi min ibnihi, ng'omugaso ogwo tasobola gufuna kuva mu baana bakola ki? Bazaala. N'agamba wakad yakunu bil aks, ate kisobola okukyusibwa, kisobola okubeera opposite y'ekyo gye njogedde. Opposite y'ekyo yeki? N'agufuna mu ki? Mu mwana gw'atasobola kufuna ate mwani? Mbakadde. Kati olw'okuba gwe tosobola kumanya wa gy'onoogufuna, kati Allah kyaga nti abaukum wa abnaukum la tadiruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bwe tomanya ani agenda okubawa omugaso gy'oli. Omukadde asobola okubawa omugaso nga yasomesa omwana n'amufaako, n'amukwasa Qur'ani, n'amugulira ekibanja, byonna oluvannyuma omwana byafunye ne bibeera nga biri ku saadatul walid, okwesiima kwonna. Hasara ala hadhihi saada min ajli abihi, ng'obulamu bwonna bwalimu obulungi, okumuteekateeka genda osomere wano tusomerawo, wano yaba mukwano gwo, genda owase wano, byonna okuteekateeka n'abeera mulungi nga mukadde we yafuuka ensonga y'okutugasa. Oba kitegedde? Kati ate n'azaala abaana, buli omu n'abuuza abo abaana omusajja oyo yabazaala, ng'abaana basobola n'okujja ne bakomaawo nga taata waabwe ajja kusomesa nga balina ebiviiri, balina n'ettopi, daddi genda owe umma ekigambo, bo ne bagenda. Kati abaana nga tebalina nafa eri mukadde, naye ng'ate oli omuzadde ye yafuuka omugaso okuyamba, ne ku nkomerero eyo n'omuntu ebimuyingiza ejjana nga mukadde we yamuteekateeka. Kati Allah kyagambye, kati Ibn Kathir agamba nti ayi amakulu ka anna nafa, omugaso ogwo gulinganga mutawaqqi'u, ogusuubirwa, wa marju min hadha, okuba guva mwono wa hadha, kama huwa mutawaqqi'u wa marju, nga bwe gusuubirwa okuva mwono oba min al akhar, oba okuva mu saidi eri endala. Falihadha faradna laha wa lihadha, yensonga lwaki ono bamuwadde nono ne bakola ki? ne bamuwa. Wasawayina bayna alqismaini fi asli almirathi wallahu alam. Nasemba ekigamba faridatan min Allah, ayi hadha alladhi dhakarnahu, ebyo bitwogedde min tafsiri almirathi, okutematema ebyobusika ebyo emigabo egyo nga bugira ku lubaawo, wa itaau ba'd alwaratha, n'okuwa abasika abamu, akthar, ekisinga obungi, min ba'd, okusingako bannaabwe. Ekyo kyowulira ekyo, kubanga taata tumusinziza ani? Kati Sheikh agamba nti ebyo byolaba, kati Allah agamba nti faridatan min Allah, abigabye nga bw'obirabaawo, abamu ne tubasukkulumya ku bannaabwe, abandi bafuna kino. Sheikh agamba huwa farudun min Allah, eyabirambika n'abiraalika bw'atyo yani agamba hakama bihi wa qada, agamba hakama bihi wa qadahu, bw'atyo bwe yabiramula era n'akola ki? N'abigaba bw'atyo. Wallahu alimun hakim, alladhi, ate Allah mumanyi nnyo, alladhi oyo yadau al ashya'a fi mahaliha, assa ebintu mu bifo byabyo, wa yu'ti kulla ma yastahiquhu bihasabihi, buli omu n'amuwa kyagwanira okusinziira ku mbeera ye. Walihadha, n'olwekyo inna allaha kana aliman hakima, Allah mumanyi nnyo. Kakati ndowooza ne bwe tukomaawo lwaleero tujja kutunuulira omulundi oguddako wano. Kati wano tulabye abakadde, waliwo kye bayita halatu mirathul walidaini,
embeera ez'abakadde ababiri mirathul walidain. Sheikh agamba bano abakadde mu mbeera y'okusikira emmaali bayina ahwal, bayina embeera. Yagamba wa qawluhu wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus, ayeyo bakadde be buli omu afuna kimu kya mukaaga. Yagamba ila akhiri aya kutusa aya jekoma al abawanu lahuma fil mirathi ahwal. Abakadde mu by'obusika bayina engeri eziwerako. Abakadde mu by'obusika bayina engeri ezikola ki eziwerako mu kusika. Engeri abakadde gye bafunamu eyina engeri ez'enjawulo. Kanjogereko emu etuwe empanji we tunaatandikira. N'agamba ayyajtamia ma'al awladi fayufradu likulli wahidin minhuma as-sudus. Ezo baziyita halaatu, embeera abakadde ze basikiramu emmaali y'abaana baabwe zirina emirundi egiwerako. Embeera esooka gino yamigunda nti mwagitegedde, kati tuli ku halaatu. Omutwe gugamba ino peni yawa nibagita maka peni simanyi. Halaatu mirath alwalidain. Halaatu mirathi alwalidaini, embeera abakadde ze bafunamu emmaali ku mmaali ya mutabani waabwe ba muwala waabwe ng'afudde. Alhalatu lula esooka kwe kubeera nga ayyajtamiani maa al awlad. Ye Sheikh Ibn Kathir gye yasooka okubeera nga weebali bonna ng'ate al abawani lahuma fi lmirath ahwal. Ayyajtamia ma al awladi, embeera esooka ayyajtamia ma al awlad, embeera z'abakadde ze basikiramu emmaali y'omwana waabwe esooka ayyajtamia ma al awlad, kwe kubeera ng'omukadde afiiriddwa omwana we oba mutabani we, naye ono gwafiiriddwa nga waliwo n'abaana be, y'embeera esooka. Kitegedde? Kati eyo embeera abakadde bafuna ki? Sheikh n'agamba fayufradu likulli wahidin minhum as-sudus. Fayufradu likulli wahidin minhum as-sudus. Fayufradu likulli wahidin minhuma as-sudus. As-sudus. Eyo embeera esooka. Omuntu afudde n'aleka abakadde be naye ng'ate waliwo n'abaana. Kwegamba abakadde weebali n'abaana b'omufu weebali. Eyo embeera esooka. Kati mweyo embeera kuba n'abakadde, tuli ku bakadde, ku busika bw'abakadde buli omu afuna kimu kya mukaaga. Kyekino kye twayogedde wano. Bafuna ki? Wano bafuna kimu kya mukaaga. Embeera esooka abakadde okubeerawo. Abakadde okubeerawo neki n'abaana. Y'embeera esooka mu kusikiraŋŋana. Kati tuli ku embeera kapaati ketukomyeko, embeera y'abakadde gye bafunamu ki? Emmaali, oba engeri abakadde gye basikamu. Balina engeri gye basikamu nnyingi, naye emu ku zo kwe kubanga abakadde beegasse n'abaana, abakadde weebali n'abaana b'omufu. Kati mweyo embeera abakadde bafuna kimu kya mukaaga. Tuli ffenna wategeerekese bulungi?
Naam, barakallahu fikum. Tugenda komaawo olwaleero wetujja okutandikira biidhinillahi tabaraka. Alimuhimu tulabye kati emigabo emeka? Tulabye kimu kya kubiri, bibiri bya kusatu, kimu kya mukaaga, kimu kya kusatu. Twagambye giri emeka? Giri mukaaga. Kitegeeza tusigazzayo emeka? Ebiri gyokka. Kati then bwe tumala ogiraba gino bibiri bya kusatu mathala, bameka baani abafuna bibiri bya kusatu? Bwe tugimala gyonna omukaaga, baani abafuna kimu kya mukaaga? Kati nga tubagendamu bano bye bafuna ekimu eky'omukaaga, bano bye bafuna ekimu ekyokusatu, wahakadha. Naam, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, naye wano kansooke mbuze ekibuuzo, kansooke ngenda bawayo ku ssente akitta. Kiriko answers 3 okukyanukula obulungi okimaleyo. Ngenda bawayo ssente, ngakabayo akazika nga ngenda kukagaba. Owanika omukono nga tunamanya na kibuuzo. Okyanukule emitwalo gy'emmeka? 5 giijo. Wano Allah subhanahu wa ta'ala mweno aya agambye kuliko obujulizi obukiddamu. Obujulizi, njagala obujulizi bwa mirundi eki bwe bukyanukula ekyo ekibuuzo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Allah subhanahu wa ta'ala abalagidde bw'obanga mufudde abaana mubawe, abaana b'obulenzi bafuna emigabo emeka? 2, omuwala gumu. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa 2 falahuma thulutha. Bwe babeera abawala fawqa 2 nga basoba bali waggulu wabameka? falahunna thulutha ma taraka. Bafuna bibiri bya kusatu kwe maali erekeddwa. Ekibuuzo kiri awo. Allah agambye bwe baba abawala nga bali waggulu wa basatu, manya wa babiri waggulu wa babiri bafuna bibiri bya kusatu. Lwaki abawala ababiri tubawadde bibiri bya kusatu nga ate Allah agambye balina kuba nga baweera bali waggulu wa basatu? Lwaki bano ababiri tubawa bibiri bya kusatu? Naam. Jamu atandikira ku babiri. Muri mu faraid ate mu swala qulna maya awatali faraid qulna ihbitu minha jami'a. Allah yagura babiri qulna ihbitu minha jami'a. Allah nenga bali babiri byalagira Adam ne Hawa mukke jami'a. Kati awo ekyo si kituufu, njagala bujulizi. Naam, haja yakwerira ku ssente. Fa in kunna nisaa fawqa 2 falahunna thulutha ma tarak. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaa fawqa 2 falahunna thulutha ma tarak. Naam, Haji Masudi. Sheikh nange sawo kanye nyo nyenze kengezako kamba ababiri bafuuse jamu mu sharia. Naam, la yakfi hadha. Tekimala ekyo anse temala. Naam. Hadithi tuacha ya mchana wa Saad kwenye Rabia. Naam. Hadithi gye twayogedde eya Saadi bun Rabia, abawala abaali aba babiri. Tuli ffenna abawala abaali aba, nabbi yennyini agamba oli yali atutte emmaali gikomyewo bano bawe bibiri bya kusatu. Obujulizi bwe busooka. Hadithi eri wano wennyini tugisome kati. Wano wennyini tugisome kati. Eyo bwe bujulizi obusooka. Wasigadde obujulizi bwa mirundi 2. Obujulizi obunywezaawo ekyo bwa mirundi 3. Eyo hadithi ntuufu. Ebawadde bibiri bya kusatu nabbi yennyini. Bimaana oli agamba Allah wadde ayogedde falahunna thulutha ma taraka, nabbi n'afassara bitatbiik n'abawa. Kitegeeza
fa in kunna nisaa fawqa ithnatayn. Aha, obujulizi obwokubiri bwe busigaddeyo n'obwokusatu. Kale obwokusatu mbukusonyiye, leeta obwokubiri, leeta obwokubiri. Kati ate woleetako obunola. Aha, yalla bismillah muswabu. Aya esemba mu suratu Nisa. Ekwataganirawa? Njikusomere wano, nsobola gikusomera. Naim esemba yo mu suratu. Naam. Yastaftuna qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha. Bukubuzem bumubuzem. Tayyib aya eyo giraba yennyini erimu obujulizi, bwe bujulizi era obwokubiri. Ate agambye tabulabamu. Yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Kati mu aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yawa bannyina b'omufu bibiri byakusatu. Owulira? Kati abamanyi bagamba nti Allah bw'abanga awadde bannyina b'omufu bibiri byakusatu, ate mimbabi awula okuba nti bawalabe bwe babeerawo be basitahakka ebibiri ebyokusatu. Yennyini eyo aya bwe bujulizi. Kyekiddako obujulizi buli awo mu yennyina. Kati wasigaddeyo obujulizi bwa mulundi gumu, ogwo bwe busigaddeyo. Tewali bya hadisi, omulala tewakyali bya hadisi. Mulyango gwa hadisi tegugaddewo. Hadisi ono yajogedde. Eruwa obujulizi bulwa lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn wa in kunna nisaan fawqa ithnatayn. Kyobola abanye baga fawqa huna lizaida. Abanye baga nti yeyongeramu bweyongeza. Abanye baga la temusobola kuba mu Qur'an nga bimu zaida. Kuba abanye baga teyina makulu kubanga Allah agambye bali waggulu wabameka wababiri. Akigeza teyina makulu. Ibn Kathir agala mu Qur'an temusobola kuba mu kintu nga kiri zaid tekina makulu. Kitegeeza kubanga webe bachi bali abavuniza abambaga teyina makulu. Bagamba Allah agambye fa in kunna nisaa, bwe babeeranga bana bawala fawqa ithnatayn, nga bali waggulu wabameka wabasatu wababiri. Falahunna thulutha ma taraka. Tubaga ni fawqa tayina makulu kubanga ababiri baba wa bibiri byakusatu, kati fawqa tayinawo makulu eri zaid. Nibaga la mu Qur'an temusobola kuba mu kigambo zaid nga tekina makulu. Tayyib, mukisa gumu obujulizi obusembayo. Mukisa gumu. Tayyib. Anyagezaako katika kamba obujulizi obwokusatu tuveewo. Aya yennyini eyo gy'osoma wennyini Allah bw'amala okubawa, soma ekiddako wansi awo olabe. Bw'amala okubawa bw'amala okubawa n'agamba nti falahunna thulutha ma taraka. Kati soma ekiddako awo olabe, soma ekiddako awo ekyo kiwulire. Fa in kanat wahida, bw'aba abadde muwala omu, falaha nisfu, afuna, kitegeeza asukka mu omu bafuna bibiri byakusatu. Kyennyini ekyo kyegamba omu amugabidde, amuwadde kimeka? Amuwadde hafu. Kati ababiri kitegeeza be bafuna thuluthain. Yennyini aya we bujulizi just tokkako busimaaso. Twalako ebiri ekitundu nono atwaleko ebiri ekitundu kuba buli omu aleeseeko obujulizi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.